Abantu abamu batusanga mu America 25 years ago tulibadde wano. Azza disorganizing ekyalo kyonna. Juliet Zawedde si musanyufu n'akamu avuddeyo ku nsonga za mwana mulenzi Munangate Wezo Manizo. Wulira byabadde akakasa mu katambi kw'ossa ate n'ebyo Munangate byabadde agamba media wali okumwogerako ate amawulire agataliiyo esayidi eno. Tabadde musanyufu n'akamu ate nga ku sayidi y'emu Eddie Kenzo wuuno avuddeyo n'ayanukula mwana mulenzi Munangate King Saha ku byaliwo Munangate oba ebyali bigenda mu maaso gye buvuddeko katono nnyo esayidi eno. Ngenda kusaba video gimpe like katandike ne Juliet Zawedde nga byabadde agamba esayidi eno. Nze sina kyembeetaagako nze nga Zawedde Juliet. Buli kimu nkiyina. I work for the federal government and state. I own about 50 transportation cars. My company makes over 20 million a year. We man akwagala nenkuyamba ng'omuntu and I sponsored you, it was out of love and kindness. Naye wokola ebikolobero in the public, abantu ne banvuma because of you, that's a no-no. I'm a married woman with children, I respect myself. Abaana bange bayinza okuba tebategeera Luganda oba tebalwogera, but someday they might get to understand what people are saying. Ebintu bye banteekawo ku social media tebirivaako. Bisigalako muwulira mundeke simanyi kuyomba simanyi kukola ntalo. I'm just an innocent soul who is down to earth. Temunkabya maziga because you're making my life miserable. Enough is enough. Please, enough is enough. Take me out of your kiddish stupid battles. Mwali temumanyi, I lived a good life. Nemunteka ku social media, yambo no yambo oli, kati nfuse mediocre. That's not what I signed up for. Abantu abamu batusanga mu America 25 years ago tulibadde wano. Azza disorganizing ekyalo kyonna mbikoye. Kale, I'm not going to retaliate. Nze sigula bantu kola chaos to making peace. Tuli bannayuganda tulina ennaku twagala okuyambagana. Waliwo abaana batalina school fees, waliwo abatalina mmere. Naye ffe tugezaako okuyamba ngi put us down. Mulowooza tuwulira tutya? Abannayuganda tulemye okukulaakulana because we don't appreciate anybody. Simanyi kuyomba. Bw'oba bajja mu America nga tolina kyoliko ng'onoonya kubeera wanabbi ogenda ku Uganda kweragalaga. Ebyo bye mwagala ebyonoonese. Oluvaawo tubonaabona Uganda is bleeding. You make it bleed because of your freaking manners. Excuse my language. I'm upset. Very upset. And people blowing up my phone. Oh, Bichi, what's happening? What's happening? Because they're concerned. Please, let's install love. I love you, and I always love you. Bagalanyo. Thank you for taking the time to listen to me. But I am heartbroken. Don't you forget that. But I love you. Naye nga bwe kino Munangate bwe kitambudde esayidi eyo omukyala Juliet Zawedde munnange si musanyufu n'akamu ate ku bigenda mu maaso wali ku Wezo Manizo Munangate eruuyi eyo era nga ngenda kubeera nga nkuwa update yonna enaafayo Munangate esayidi eyo kati kankuggyeyoko ate nkutegezeeko nti no Eddie Kenzo wuuno munnange avuddeyo n'ayanukula mwana mulenzi Munangate King Saha nti yagamba nti no munnange nze simanyi lwaki nti King Saha nange ankola ki anjogerako bw'atyo oba anjogerako bw'atyo munnange esayidi eno. Mwana mulenzi Munangate era n'ayanukula wali era nga bola mu katambi awo bwe kiti. What's the problem between you and King Saha? I don't know. Ondabye ko nga muvuma. That means I don't know the problem. Tomanyi. Ate gomanyi. Oyina solution yakyo? Hey. Osobola okuleetawo peace? Ate owulira nyega? That's a good solution. Ekintu kyotategedde ate oba okiyingiramu oti. I keep quiet and I do my business. That's a very good solution. Oli I believe King Saha omusinga ku myaka.
lwaki temuntu omuyita nemutereeza ekintu kino Eddie nze kyenjagala okulaba nga simanyi oba musinga simanyi oba nsinga but I don't want to discuss what I don't know. Segedde. I don't think nange olumu ebyo mpulira biwulire bantu oli ayinza okujja nagamba bane mufaaki nego nomugaa ati nakoze eki nti nomugambi I don't sibimanyi sibiraba nabiraba bye bansindikiddeko olumu olina akusindikira nolanga toyina kyakikola because you don't know what caused that. Can you solve a problem you don't know? Then katoyo kintu ekyo kinnuma nnyo bambi ng'olabye no kinnuma nnyo like mbeera awo nempulira nga naye abano ebikoza bingi ebikoza bingi kakasa nti nno osubscribinga wobeera nga tonaba n'okulikinga ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo ne vidiyo endala katono nnyo bwe kiti